Abasirikale okuva ku CPS nga bakulembeddwamu omuduumizi waabwe Joseph Bakaleke nga bakolaganira wamu n'abasirikale b'ekitongole kya KCCA beezobye n'abavubuka abadde balumbye ofiisi za KCCA ez'omu ppaaka enkadde okukakkana nga bawulira ddala 18 bakwatiddwa. Akanyolagano kano kaddiridde abavubuka abateebereza okuba abatembeeyi okujja ne beetooloola ekifo kino nga badde babadde mu ofiisi za KCCA be batemeza ku poliisi nayo ezze ne beetooloola kyokka abasinga ne bajeemululako ne badduka. Bakoze omuyiggo okubanoonya okwetooloola ppaaka n'ebizimbe ebirinaanye ppaaka enkadde era abamu ne bakwatibwa. Mu kanyolagano kano baddereeva bakutte obubaawo ne bakuba abavubuka bano n'ekididde DPS Bakaleke kubatangira kutuusa bulabe ku bakwate era nga bagenzi batiririka musaayi. Abakwate basusse ne bagibwa mu ofiisi za KCCA oluvannyuma bwe baggiddwa ne batwalibwa mu kkooti ya State Hall ne basindikibwa e Luzira. Bijjidde nga poliisi yakedde kukola kikwekweta okwetooloola omwalo gw'e Nakivubo ku bavubuka abamenyi b'amateeka era nga 2 bakwatiddwa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Emilian Kayima akasiza nga abavubuka bano babadde n'ekigendererwa eky'okwokya ekibuga kyokka n'alabula nti poliisi si yakuttira muntu yenna kuliisa ayina enteekateeka ey'okukyankalanya ekibuga. Abavubuka bano badde balina ebipiira gy'emmotoka ze bajja nagyo ku boodabooda ne batandika ogikumira mu kibuga town center wano era bangi tubakutte bawerera ddala nga 18 batutadde mu kkooti. Tugenda kunoonya n'abo ababadde babawaga okubaleeta ekigendererwa kyabwe tukitegeere nabo. Mathias Sebwato Kavubu yakusakidde gwe mu Bukedde TV.